Enninga kigambo kya Luganda naye ebanywevu tomala gagyepankirako. N'olwekyo abadde ayuuzibwa mu ofiisi, abadde anyenyezebwa mu kifo ky'olina mu bizinesi, okuva olunaku olwaleero okujjako nga gw'oyagadde okugenda ewalala, awo wooli ogenda kuba munywevu nnyo. Ngambye awo wooli ogenda kuba munywevu nnyo. Abantu bakula ngeri, ofuna ewantu nga tewali kirungi n'eki, n'osaba Katonda n'okola nnyo, n'otandika okukola awantu ne wabeera walungi, abantu bonna nga obasibira, abantu ne batandika okuyita emmanju baagala batwalewo. Bwe batayita mmanju nga bantu buntu, nannyini kizimbe yakwefuulira, ayagala ateekawo mutabani we oba muwala we, ayagala ateekawo bizinesi kubanga alaba wakola, naye wasanga tiwakola. In fact si we wakola, gwe akola, gwaliko ekisa kya Katonda. Ngambye eki, we baagala okulemesa si we wakola, gwakola kubanga oliko ekisa kya Katonda. Katonda awulira essaala zo n'akuggulirawo enzigi. Ono atuwadde ssente z'e zino bosi zange ku bwange zino zonna, Katonda wange, emitwalo 10, emitwalo 20, emitwalo 3. Suzani zino zitereke ziri 3 bwe zibulako ate bw'etaano 5. Esente zenkuwadde temulimu bwa 10,000, temuli bwa mmeka 3. Si bupya nnyo naye bwange, ate obwange bwe bubwo. Katonda alabula, bw'amala okuwa ebisumuluzo awabula abaguzi, gwe n'ofuna abaguzi, oli n'agandika akugjawo naye abeere watunda ennyo. Okusooka kwa byonna si we wakola, gw'okola. Ekyokubiri, naawe si gw'okola, Katonda we yakola mu ggwe. Kati ekisembayo nga kye kyandisoose, akunyeenya y'anaanyumiza abalala. Katonda agenda kukomerera obeere ng'Enninga. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Bw'asuubiza atuukiriza, bw'asuubiza akwambaza amaanyi, bw'asuubiza akufuukako amafuta, bw'akusuubiza akuwa konfidensi. Dawudi yali amanyi nti bino ebigambo bibye, ne bw'oba ogulumidde ng'oli ng'olusozi tosobola mmuggyawo. Era bwe yali ayolekera Goliyasi yali akimanyi nti yaweebwa ebisumuluzo by'obuwanguzi. Abalaba abatonotono, abalaba abali mu medium size, abalaba abali mu bagiyita bata large, abalaba be bayita extra large, bonna bagenda kugezaako alemerako ennyo kubanga kyasika tekigenda, agenda kwabika omutima. Ngambye alemerako ennyo kubanga kyasika tekigenda, agenda kwabika omutima. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. When you are given the keys, you are given authority. Era kyova olaba bagaba offices ne balinda olunaku olw'okukwasa ofiisi. Era ne bakukwasa ofiisi bakuba bisumuluzo. Omuntu bakugamba nti akuwadde emmotoka, togenda kugyesigamira wadde okugyebakako wadde okutuulamu. Emmotoka yenkanankana kisumuluzo. Akuwadde emmotoka, kwasa kisumuluzo. Bino bye tubadde tubeeramu n'ofuna obusente ate ne buggwawo. Neyalagula naye n'abanga byeragula byalinga ebiriyo. Oyo muleke esente zijja muggwako. Oyo muleke ennyumba banka ejja kugitwala. Oyo muleke edduuka ligenda kuggwawo. Katonda agambye bw'akuggulirawo, ekigenda okuddako kukukomerera ng'Enninga. Bw'agenda okuwa era akukomerera ng'Enninga.
oba wano waliwo omuzimbi asobola otunnyonnyola enninga kubanga guteeka okubanga si musumaali gwa kusaaga si katiko si musumaali guno ogwakatiko enninga bw'oba oli wano ng'oli muzimbi mulungi ng'oli inginiya yeekakasa by'ozimba jangu otunnyonnyola enninga kubanga bano abantu beetaaga okumanya ki kye bagenda okubeera ndeka oli makani katuula eri naawe mpise bazimbi abantu bange mbamanyi bwe naaba njogera ku natti ojja kujja njagala omuzimbi konko waliwo oli awanisa oli oyogerera bagole nkumanyi naawe oli wa ku mikolo ono simumanyi toli muzimbi ate kati olagawa oyagala kusabira ennyonyi yakulinze dda mpe ecupa y'amafuta kiri wano maama nnyabo katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya lya Mukama waffe Yesu gana amafuta nga kuwadde era ge tugenda okugabana bye bisumuluzo bye tutoola otukomerere ng'enninga Mukama gasookeddeko n'omuwala agenda kulinnya nnyonyebula essaawa ntono eza check-in agende gy'agenda tagenda kubonaabona agenda kunywera ng'enninga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twala ebisumuluzo by'obuwanguzi mu mawanga gye bataakuzaala genda otuleetera obujulizi. Nkyalinze omuzimbi oyo mumuwe kuba agenda alinnya ennyonyi ze saavisi zano bwe zibeera akuwa ekisumuluzo Mukama n'akuggulirawo nga boogerawo butonotono wa kakaduuka kajja kugwa ona naaba muzimbi abazimbi era omulaba abanga muvubi mumpaaka zindaalo abazimbi omulaba njagala omuzimbi naye ng'agenda kunnyonnyola enninga ogimanyi hello enninga abantu bannyonnyole Katonda agenda bafuula ki agenda banywezanga ki kifaanana kitya. Mukama yeebazibwe. Enninga bwensenga ngufuula musumaali ne ngukuba wano tosobola gusika n'ogugyeyo kujjako nga nsaze musale ku levo yaagwo ku levo wemba ngitadde gy'okitadde ku levo kwenkitadde musumaali nina okubanga akasigaddeyo Katonda oyinza kasikayo ne oba olesima kino inasala musale mpozi nga kikutuse bukutusi kiri kyobadde okomereramu kiri kyembadde nkomereddemu kati nga wano wayulika buyulisi yenninga wekomeredde eyuzaawo singa ogikwata senga mbanga ngenda ngambye nti njagala kukijjayo kyenakomererawo kenyini akitaddeyo nze kyenateekawo nina kusala kisale nina sala kisale tosobola kukijjayo ne bweta machini tekijjayo machine tesobola kusikayo tesobola kusikayo bweba yinchi mukaaga nino kakasanga ndesayo wano awatawera yadde ne yinchi emu nga ngumaliddeyo wano kati ne bweta machine enakuyuzaawo buyuza kati ekirungi kyekiro Katonda bakukomerera ate talina interest ya kujjayo kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Omuzimbi yalekawo walitandikira naye ng'era tasobola gusikayo ajja kusala musale naye Katonda agambye okukomerera akusimbe buli akugezaako nga looza nti oli musumaali gwa bulijjo genda yeekunkumula. Kaakati Katonda baba akukomerera si saizi saizi yo emala Katonda okukomerera ofuuke enninga. Ngambira nemba ndi saizi yo emala Katonda okukomerera ofuuke enninga. Ate waliwo akalala omwoyo omutuufu kambikulidde obanga amazzi tegasobola kukuulayo enninga kitegeeza Mukama ne banaakuwa omukisa ogwenkana gutya togenda kumera malala togenda kwonooneka ne bwanaakuwa ssente ez'enkanawa tezigenda kukukyusa. Enninga ebeera nninga enninga ebeera nninga abanga enninga ebeera nninga abanga enninga ne bw'oginyeenya oba osaaga enninga ebeera nninga ne bw'oleeta ekyuma ekyenkanawa enninga ebeera nninga
anaakwewangamu anaakinyonyola abalala. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Akunyweze, akwagaliza ekyalo yaba agenda, akwagaliza entaana yaba agenda, akwagaliza amaziga agakaabe. Bagenda kukwata ku kakazi okalemesa, bagende nga bagamba akakazi ako kalimu omusajja. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Ennaku yeekoma olwaleero, Katonda akuwa ebisumuluzo ate akunyweze. Katonda akuwa ebisumuluzo akukomerere ng'enninga. Katonda akuwa ebisumuluzo ate akunyweze. Kaakati ekisinga okuluma ye muntu okubanga nninga naye nga yeerabanga omusumali gw'akatiko. Ekisinga okuluma nkiŋambire ndeba nti ye muntu okubanga ye yennyini nninga naye nga yeerabanga pini. Nyamba onyumye ne neiba waategere nti olimu ku magezi okubanga omuntu nninga naye nga noonyayo ekintu ekinafu nga ye bwe yeeraba. Kubeeri yategere kyeŋŋamba. Omuntu okubanga oli nninga naye n'obanga akatiko ne bakukuulanga akabaala baddangamu. Osobola okumanyirwa nga toneezuula. Ŋŋambira ne bandisirifudu okuva olwaleero. Kiŋŋambire neibawo nnyabo zino zaaki z'amasaka, z'amasaka zange Susan kati nkubanjana bampadde emitwalo 10 endala kati ziryana. Oteekwa okwemanya. Mulamu wo bw'aba atandika olutalo musekere mugandi ng'olabye wali okudde ku nninga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Amazima ga Katonda nange olwaleero lwentegedde lwaki abasumba bannemwa mu kibuga. Eyansimba yankomerera mu kibuga yanfuula ng'enninga. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Eryo kati ababalaba saavisi zaabwe zaawedde dda ate tiwaabaddeyo bantu enkuba yatonye. Kati balaba muli wano muli eri mu bbanga enkuba ne bwejja bakuba omusana gubookya babuusa naye akasajja kalina ki? Ndi nninga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi abange ndi nninga. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Mugambe leero Yesu nsula nfuuse ate nga nekyenfuuse nkitegedde. Abantu bagenda kuyulika engalo, abantu bagenda kwabika emitima, abantu bagenda kwabika amaaso, abantu bagenda kulwala endwadde enkambwe nga n'ekibalwaziza si kirala kwepankira ku nninga. N'ekigenda obalwaza si kirala kwepankira ku nninga.